Yeah. Omise yubu bijawab yubu yugeda obijabu yubu yugeda nzebyagala nzebyo nyumizaga. What up people, how you doing? It's your boy John Black, the African boy. Subscribe to Shuaman TV. You know what it is. Ola baby kwata kuba yimbi no muyimbi. You know what it is. Oh your boss. Well, I won't know where to lead. Thank you so much for following us ku Shuaman TV. Era njagala kubebaza mwe n'abatulabe n'abatufollowinga. Kituzaamu amaanyi. Olunaku lwaleero tugudde ku John Black. We're looking forward okulaba nga abayimbi baffe tubayitamu ko lockdown kyebakola muganda wange. Abayayi tugezaako banoonya yonna gye beekweka ne twogeramuuko ne batuwulira wagwane. So kwera nga tubitegeera. John Black sansi kulabako. Shuaman kubachali baffe abatulaba ku Shuaman TV. How you doing? Mugaba mukyamwe namwe n'abalayi ba Shuaman TV. It's your boy the African boy. And that's what we are right now in a project here. Your latest project bagita Ngamba. TV addala ngamba anchonjagala nchuba onjagala byaba inside. Genda ku YouTube channel yange subscribe ku John Black Music so lokubanga nabo kutoka ko bagirabe. Well, tutandikire wano obulamu buno bwa lockdown bade tebubeeranga woko kyanga tubeerawo mu nsene y'endongo nga tetumanyi bibeera biti omuntu okubeera kewa ko weekend netukanga toyina wolaga ng'omuyimbi nga artist nga weekend netuka toyina wogenda kulaga. Obulamu bukuyisiza butyo bwa lockdown? Ya obulamu bubadde buzibu kuba tetwabisuubira ebintu biribaawo mu bulamu bw'ensi eno. Kyatukuba enkiko naye ng'era maani oba olina okubeera omusajja ebizibu bisanga musajja. Lockdown eno gikozesa ate gikozemu ebirungi bingi okwetereza nga nze omuntu okuneebuzako emikama Katonda ekitegeera n'ennyimba okweyongera okolako ennyimba mu studio ennyingi nga kana akayimba ke natadde ate nekyandi mukola ku EP yange ngenda giwelirisinga mu November. So mbadde omuntu alaba ayinza okuba tategeera extended play esukka mu nnyimba nga extended play omuntu yayita album oyagala kola EP ye kitundu kya album. Okay. Yes. Okay, EP ebeera kitundu kya album, half of the album. Yeah. Well, omuntu atulaba ayagala kumanya John Black abiri ebiseera obadde mwangu ku defining anti kutuuke wakati kwambala ngoye kugenda ku show. Kati John Black wakati amala ate olunaku lwe. Ya lunaku nzukuka ku makya. Nembeera kawo nenekolera ka breakfast mu magezi. Gwe yefumbira. Bika naawe. Tekate kusudia. Mfunira ya nafumba kale. Nze yefumbira. Ne weterawo ka breakfast. Yes, nempoa mukawo nesikakanya ku gongo nebayo ku TV biva mu nsi babaneza nyayo ku game nenda mu firi mu ne kukakana. Sawa zange zizo munana sometimes kati ngaina push ngawe na release ze muno limbo bo ino kina kupita. Yeah. Interviews zenjawulo. Yeah. Kwenvao kawa kaongeza ningenda kwa studio because tuba tunokola mistake tumutereka. Kana kasira katuyambe nyo like okole dala because tutulungu so that atuwe tuddamu okutabala ebyalo oba okuzunga buli wantu na music tutsikayo busisi so sazo tuli mu posa akasero okula music. Oyogedde ku kubeera ewaka ng'olaba ku movie ng'olaba ozannya games sokere ku movie olaba kika kya adventure olaba biki? Yes, byonna sibiraba. Nze njagala nnyo movie ezirina kyezinyongerako ng'omuntu ddanyo inspiration movies. Inspirational movies. Olaba njogerere esali njogerere? Esali njogerere. Esali njogerere. Mwana mu Uganda ba VJ tebakolera. Ankolera. Who is your favorite VJ? VJ Junior. VJ Junior. VJ Junior yodde awotegedde. John Black agambye the favorite VJ around Kampala. Well, kubyemizanyo. Agambye ozanyamu emizanyo zanyawo emizanyo gyose okusinga ku mubiri. Nzanya Fasa mbera okukosa mu timu nkozesa nze mpagira United yokozesa mu fanga tekola Juventus Madrid baka system kibo bango yagala kulumba muntu gubinira kwa ka default yawo kenyini kimu keberesako ate sona beka sigala mu 433 era ko sigala mu tochusa sigala nze kubaza msajja wakawo oli wakawo computer na yeye uhunga. Okay, well njagala kumanya buno obulamu buno bwa lockdown abantu rede babi mukubuza John Black otande nyimbo eziwera ko lockdown olunga lwakusatu naye sofa bibere ni ya lockdown omubayinza okubeera eyo ng'akafanika kati omuyimbi wa John Black andi okumulaba ku stage omuyimbi wa John Black sikyasobola kumwakisesinga John Black owakati ne John Black owabuli omwawula otya? John Black oyo lwakumanga kati John Black wakati akyagenda kubivulu kuba ate fina amanyi gaffe gali awo ngogera noyimbira ku bantu nosanyuka nofuna ku bulamu like nonyumirwa oba onyumizaako n'abawagizi n'esaawa zino fenna
tulinga abali mu kigira abaguzi bali eri ffe tuli eno tetubalaba naye tusabe Mukama Katonda bire byonna bijjwe eno egenda kuddamu ekolere ekolere buto abantu tebakyagenda mu bakadde abantu bakyagenda mu kyalo ebyobulaka bakadde bugenda yambalaba kubadde tulwagana entambula noga bawulira bwabaya akawunga ako kaweddeko nayitayoko naye ramba ebisiba kati kasimbigwera ku simu mama teyabuya bulungi neweereza ekyoweereza mama n'abeera okay twogere ku competition eri mu lockdown musically because njala kutegeeza wadde tuli mu lockdown but still there is a stiff competition in the industry twogere ku competition ogisanze oti abayimbi abolinga bovuganya nabo mu race John Black alina okuta oluyimba tumuyimbi gundi bwata it's a stiff competition ogisanze oti is it simple is it weak is it strong competition is healthy because teri ali mu kulwana na munno bamutunga tisonti lwaki watadde olimba fenna kati okubisa waka yatalina waka ng'atulawo ku mabbali waliwo abatalina waka kati mu lockdown simanyi just ni mugamba atalina waka ngodde ebbali atalina waka ngodde ebbali ekyenjagadde eno competition like health abayimbi kati tulaze nti yadde ekyoba lockdown kuba abasinga basuka tebakyate mu gulupu ezigenda tanyimba naye abawagizi be balwedde bazuulira kati fe olina bakuba bukubi muziki abawagizi ne basalawo yogera ku kya online concert wanali twali tukusuubira okuyiwawo mega John Black online concert abayimbi bateekawo zimega wazira baba abasinga ndowooza actually AC yasooka okukola then Bobi Wine naddako then abalala batandikirawo John Black kyekyamule musukolayo mega online concert naina brands already zali zintukidde tugenda kola online concert kati ngate wenkola mbanji se vibe yazo already baba kwadde facete ate yogenda kola ne club nakola ne club ya kati brands zingezo tuba tuzeetaaga like obeera okubeera ku nikidina so like nemukwatagana business wise ezo oba ofunye ba partners just in case of anything basobola okubeererawo kati mbasobola kola online concert yange ate ngenda kola ne club ninga akatukisa mu club then nekirala naina akava ku Freedom City mu November last year banga teribadde lyawali nengamba kati nze kyengenda okukola sawa zino kanze kankanye kukuba ndongo yange then nezo brothers nayagala okukola naye online concert zijja kuba tuzikola okay twogere ku production omuntu alabe John Black na oluyimba lutandikira ku stage kiro kuba nti ukola oluyimba nosalawo noga nti kati peni gyenkute yakamba nomala nokwata peni nowandika naye njagala okumanya eyo criteria moito gamba nti producer gundi yasaana kino bw'osinzira ku kyogamba nti kati ngamba producer gundi yamusabula mu lubiri kino halo gundi yaje mukola oyita muki nze kibaawo siwandika lima nti no producer ajja dukola nze mbeera mu vibe nengamba oba producer kyali available nti ya Big Devi nengamba okay kangende wa Big Devi engoma gyakubye yempa vibe netufumba netufuninga lunyumidde netulutereka then nenkola enyimba ezinanika kati wasaazi nterwani nterwa Big Devi nterwa Brand Beats nterwa Bomba nterwani ekitegeera so wente bwenkikola so which is the softest producer gwogamba nti ono yali mwangu bw'oba okola naye kikwanguyira nnyo okukola naye nti omugamba kola kino nyongera mu kanokiya producer naddala bano baproducer abato bambi musobola okukolaganira wamu sigamba mbu ate nze ndudde mu industry ate okugamba biki ate biki tuba free mbeera nnyo free ne baproducer Big Devi ali hambo, Bomba ali hambo, Brand Beats ali hambo, but bonna bali easy wa daddy and then I was a producer you can mention I was a producer gayewe gawa bitu jetegerekeka kuba kituufu ngoma nenga morals mba mukola waliwo ba producer balumye omutwe togina oluyimba lwa muntu lwa producer nga lukyakulemeddeyo lwa bintu ebyo byakavuyo ebyo bambi teri just waliwo olinga yo already yali bibye nga katolina tambulira mu mbeera ze nga tosobola mukiwa. Let's talk about the videos zonna zokoze eriwo esinga okubeera expensive era wagiteka musene video ndo zesiyasinze kubeera expensive ngamba wagitadde musente nyingi nagitese musente nyingi ate zijja zizogera kati osinzira ku kyogamba nti oluyimba luno lusaana mu budget bweti oba osinzira noga nti nyimbi mpulira binyumidde nyonyo kanteke munyinyi oba mpulira binyumidde nyonyo kisinzira ku ki ati director ayinza okugaba nagamba kino ekintu badde njagala nkole ddala ekintu kisinga ekitegeera sometimes bayimbi n'olumu ne tuleeta ne video zaffe okuba nti ezinyuma kuba director ogambye kola kino twetaaga kino nakino ate gwe n'ogamba onsaye obukadde 15 ngenda kuwa obukadde 5 era abagenda kuwa kigenda mu bukadde 5 naye singa omuwa kyonna kiyitaaga director aba agenda kifa n'omutima gumu wakitegeera. Lockdown we yagira wali okansolinze show nga mmeka tusokere kuziriroko neziri international awamu wali okansolinze show nali mu shows 12
shows 12. Yeah, shows 12 because currently nasembayo okumanya ka John Black ukolera wakati wa 3am wakendeza sigendezanga anti lockdown ya mirimu jinzo bula ndogo waya inaka kagaje bitukole anti kisinzira ngenda wakati up country so agenda wakati usatu ziba sente up country oyogera ku Masaka Mbalala Oyima Gulu kati tandikira mu Mukaga so nasemba okumanya ngo oli mu 3am okudagulu kitegeeza wali mu sente nyingi then abroad shows wasazamba wezali zuwera kawe mabega zali shows 10 wasazamba usaza yes up country amanya abroad nali nkubana ina Europe tour yali mensinga zalo ateva omide mu America shows endala zali ngera ta nakola ko just show yali emutaki ne ko affectinze kiti ya financially sente nyingi zetwasuba man sente nyingi zake da plan za fitness na zali structured money. So if it was a call to the government, what could be the call? That's just our government. It's okay that gave us. Regulations like we are COVID. So can it be zake wakane ne take awo abantu okwiwalo okukungana because abantu bangi bandi badde bafa. Nje baliza ddala siganya kyatukosamu naye omanyi obulamu bwe bugagga. So government nje bazolwecho. Era nendisaba just in case. Wange nenge akwenda kenjagala okuwulira ako. In case bagire in case yo mama nange je mizo tuyambanga fa abayimbi because people think we have money but we have lost a lot of money. Actually kakusala we kirimi abantu balowooza you guys are so rich. Naye ate ogenda okuwulira ate betina na mukasa amugobye mu nyumba rent. Miezi 5 ndotisene kati mitwalo 7. Pero ati King Michael bamwe muje mu nyumba. Tobanenya something because story about tobanenya sigama nti olibuta saving and mana bagamba bayimbi mwejajaja tanyo tekimanyi muzira kati waliwo olinga ye ya wasting obi senteze nwabawo olinga tugeze yali a service za kasende kagule ettaka nga amanyi nti akaseera agenda kuddamu akuba ebivulu asavinga akalala akanakola ekirala period nejja amaze okugula ettaka period nejja amaze okuzimba naye ate ziyingira ate kati ezalandirooni tekyali kuyimba ina responsibilities oba wagira oli mubabikirira bikirira siri mubabikirira but man sometimes naye nga onaabeera no ng'olina sente z'obaze nti bwenfuna salary guno omwezi ngenda kuweereza mu nte zange okitegeera oba akaweza ne bakusooka ne bagamba kiwamanyi sooka otuulemuko emyezi 4 ate akasente tekakyaliwo okitegeera so sibanenya naye nekirala gwe wenna onaaliyo ng'omanyi sente zewali ozikozesezza bubimanyi biga okusavinga man naye siina gwe nenya because embeera man gitegeera nekirala abayimbi bagamba mwesudiya nnyo obulamu ne mweteeka mu bulamu obuli too expensive than the sente zemukola mu bivu ekintu ekyo kyogerako kiti abayimbi batuuka okuba nga alwadde twala emabegaawo omuyimbi yayimba bibuusa ali mu ddwaliro ng'alanja n'atalina ate single coin ne tulaba Evelyn Lagu ng'agamba banaye abali ku Facebook ne fan of mine ampeeyo kyampaayo what could be the cause abayimbi tetwejajaamye nnyo naye music ono man music ono man music is business we put in a lot of money kyovala buli ejja kusaba obukadde buna togaana sometimes because naye abadde sente aba abayimbi man bateekamu sente nnyingi okutuusa ekituusa eki kati ate agenda okwekala nga kajjamu katono nga tulidde abantu bamumanyi ng'ate okuddayo eri gye yava n'agamba let me just invest in my music yadde efunawo katono naye nenkuumira eno okitegeera so man nekikalubamu ate abamu baba akamala okugumira kati nganze nze mukubayimbira aba akamala okugumira kati esinatalimu okulowooza ku investment atekatulwawo okitegeera so man kyesi ba gavumenti bagenda engeri ezo tuyambamu nga beri mu kuyamba abanaffe abayimbi nesi betujjukirira fenafena tuba tuli mu kukola ku kushinga ggwanga lyaffe tuli top emabegaawo waliwo olutalo lwamaanyi abafaani bo baluyita lutalo nayeffe abayimbi ati naye nasubali twamanyi waliwo okukiwa enkyukakyuka kozi obulamu bulimu nkyuka obulamu bubeera n'enkyukakyuka ino management empya gyolimu kati neeri walimu let the fan know about the social media platforms zange zezimu Instagram ekyaliwo nagisigaza Facebook nagisigaza Twitter nagisigaza kintu kimatwala YouTube channel yange yagenda kukuba emitwalo 10 ne bagitwala yannuma nnyo naye tetulina kyakuba obulamu bwe bubega oba okyali mulamu buli kimu osobola kikola ebikolebwa mulamu era just ndi mu basaba abantu bange mwenna era YouTube channel yange epya bagiyita John Black Music tukushanye ensonga. Well, how are you finding the new life after the other audio?
Life is okay, I'm free, I'm not stressed. Olina muche wajisa n'ogamba nti bwe nali eri ate twabeeranga na kino ate kati ndi eno kinatekitaka ate oba n'ogamba nti ate bwe nali eno ate kati eno gyendi kyakabi nnyo ate okusinga ero bakyali kiriwo ekiti. Ekisooka nebaza bonna nakola nabo paka nowentuuse mbeebaza naye ndowooza nga ogambye obulamu enkyukakyuka zibeeramu. Sirina kinsenza gamba mbu ate eri kiri ate nini ate kati eno nsanyusa nnyo because kiri bonna zibateeka za Mukama bayeziteeka, so you have to appreciate where you have come from. Yeah, we're going to a sensitive part. I want you to handle quickly. I said to Twala speed about politics. Yeah. You know that. Kuduka speed, bintu bitwala speed, politics, akusa politics everywhere. Kati ekiriwo abayimbi nabo benyigidemu politics. Kitali we myaka ejye mabega ntuluye mabega abayimbi tebabera na mwebyo ngayo muyimbi just bamwayo kasenda jana ayimba kulale nagenda na kigamba. Kati abayimbi benyigidemu Victor Kamenyo mwali, Dr. Bitone mwali, Dr. Jose Chameleon mwali, Bobby Wine mwali, Chairman Eddie we mwali, banji nyonyo abamumbera bideni kuwera. Kuogatanya fe wa presenters, tugasemu, bakashiri obawulira aba, banji nnyo. Kicha kikugira mbongo bawulira nga abayimbi basituse up. Okwenyigira mu byobufuzi nga John Black. Yeah. Nze ndowooza buli omu aba n'endowooza y'engomu. Singa bana abazaala abaana bana, omu n'asalawo n'agamba nze ngenda kugenda mu garaji nkole ebyange, omulala n'agamba nze ngenda kwenyigira mu bya farming, naye nga mwenna mubadde mu ndeemu. Endeemu gye muvaamu eyo gye bayita music then byomu ate n'abaana yeeyawula. Byomu n'agenda ku bibye. Kati nganze John Black. Kinsoko message yange eri abayimbi bonna abayinyigidde mu politics. Si kibi because fena tuli bakulembeze. Yes, mu maka gaffe, mu family zaffe, mu masomero amu tubadde ba head prefect okitegeera. Kati yenda inaavuddeyo nagenda mu politics, just kyenkusaba tosiiga kifaananyi kyaffe kibi mu bantu. Ekyabayimbi because bajja kugamba abayimbi nabo batugambye gundi yajja talina kyeyakola. Ffe ng'abayimbi abasigaddeemu. Wonoona linnya lyaffe mu ngeri nti abantu babadde okugwa beesize ate ne mukola ebiganyuma. Naffe abayimbi bajja tukyawo. Tomanya naffe abalina endowooza ezizo okwagala okwesimba mu myaka ng'oba. Oyagala okujja. Yes, nigamba abayimbi. Okonye kali nti wali edi prefect. Naye edi prefect busomesa. Nze nali nti okukulembeza. Mwali abaana ab'emputunga bagamba okwesimbawo temwesimbawo. Sokera ddala speech olina jjiwa mu luzungu awo okwerimu okubaawo. Oluzungu leeta obuzibu. Oluzungu lwaleeta ebizibu era nga ffe tuliza ajje tukulembera. Motion ezajjangawo money is better than life. N'otandika okutagalawo ne bagala John Black stand up and give us. Simanyi boarding school is better than day school. Wabeeranga side chief boarding school ne day school. Yali mpakanya yali agasiwakanya nnyo because wayeso. Ate obuzibu owakanya tebagala jangu nnyo. Jangu nnyo nnyo. Yali ekisinga sirika. Nobeeranga ng'oli wakati bakubuuza yes oba yes nowanika. No ne mubaneera notekayo. Olw'okuwagira abagenze ku blackboard awo ku maaso. So kyeri mugamba abayimbi. Ezo opinion zammwe tewali buzibu, ndowooza zammwe just tubagaliza bisima n'ekiraza ndi ku citizen njokulonda. Yes, mukama gwanassaako amafuta atukulembere, tewali buzibu because teri bukulembeze butava eri mukama Katonda. Kati n'akalulu ke njagala okubuuzaako ka mirundi ebiri. Njagala kubuuza ka bwa road mayor na ka bwa president. Kasigale kuba ka bwa president nga tunajjayo kaadi wa muyimbi munne wa Bobby Wine. Kaadi eti ya National Unity Party kaadi. Kubanda babayimbi abalala bagenze bajjeyo kaadi bonna abo balaba nawe yakimanyi obera ku TV no balaba. Kaadi ojjayo member wa NUP National Unity Platform. Ate ojjayo ne yawe ya National Unity Platform. So ojjayo biri. Ojjayo kubanga kimanyi baba kwetaka ku National Unity. Ngobo ina kusala uno ganzi yeyo ya NRM ganzi yeyo ya NUP oba FD soba ya anti. Nze ebintu byange sibikolera mu kamera. Nze ebintu byange mukola nganze omuntu. Oyagala gendayo wekka bwoti nga teri alaba. Ngejeyo kaadi. Nze njagala ggwanga lijjudde eddembe. Kyensooka nze kati ettaffaali yali enteekako ze just mbasabira birungi byokka mbasabira mirembe. Yes, naye akaseera kaliba katuusaako okulonda buli kimu kiba n'akaseera akakyo. Yes. Bobby Wine ku kifo kino ekyobwa president okuva mu kuyimba n'asalawo n'afukasinga n'agamba nti kati nsobola nange okununula eggwanga ku level ey'obwa president. Na kati singa tukuba akafaananyi nga yekulembeze nga John Black kyaliwera tukuba bulungi laga waffe kiki kye wali badoga because is a musician so okumanya olulimi lwa mu olw'endongo kiki kye wali badoga nti Bobby Wine singa aba alidde obukulembeze nze nga muyimbi munne ku level ey'obuyimbi n'ali yagadde asookere ku kino
kati saazi lukyali mu kulaba nti saazi politics atuta abantu obwongo nti buli politician saazi lutali mufokasingako kimu kulya ntebe kati ekyendi mu kulinda president yenna n'aba alinnye entebe saazi because genda musitwesinga na bizibu byange saazi atanagirya oba nga agiridde oba nga azizemu n'agirya kati saazi ekyendi mu kulinda oyo yenna n'aba alinnye ku ntebe ngenda kumanjulira ebizibu byange mukomulama mugaye gugu naye saazi no sitegeeza bingi yes ebizibu bingi ebizibu bingi naye balowooza John Black is well off ali bulungi nate baganta ebizibu omukomulamba tutyamu ne tugayi John era kati nize president gwe banaalangirira oyo anaabasinze gwe banaalangirira omwaka ogujja naye nga gwe mu mutima gw'olaba ani alina amaanyi anti ogaye mutima gwange ali mu mutima gwange kati alina okuyingira mu mutima gwange kale katuveeyo eyo tugende kana ka Lord Mayor Dr. Jose Cameron yagambye teyeetaaga buwagizi bwa Bobi Wine okulya entebe nti akikoleredde ebbanga ddene abadde ayimiridde bulungi mu bantu bamumanyi for a long time asobola okufuuka Lord Mayor no matter what Lord Mayor Jose Cameron kiki any view about him deni awo kiba kirungi okwakkiririzaamu kiba kirungi manyi bagamba oyo nsobola okwakkiririzaamu nga nabati bannakukkiririzaamu era naye musabira mikisa nabuwanguzi omusabira akalye nze mwagaliza mikisa akalye nze mwagaliza mikisa ati openo gaye nti mwagaliza akasajja akawulute nze mwagaliza ekisinga mu bulamu kwekukalya nti kyogamba tuva mu bulamu you can speak up nogamba n'omusajja oba akalye nete obagikwalya mwagaliza ekisinga mu bulamu bwo I want you to be happy man you are legend dismissed industry nga nze omuyimbi nkwagaliza ekisinga nokubeera politician nandikwagaliza okalye naye nga nze omuyimbi nkwagaliza ekisinga okay kale kankujeyo mbyobufuzi tusooke twogere ku project ezijja ngamba waali ne tusubire project let's talk about the collabos olinayo collabos osuubira okutabaza kwano EP yange limukola ku projects ezenjawulo naye nga ziva outside Uganda oyagala kugenda international abayimbi okole ne ba yes kyekinyuma like njabeerako na international I want to penetrate the African market then ekirala kweno EP kujja kubeerako omwana gwenja okubanga mbanjulira abadde tamanyiddwa nnyo naye at least nange njagala nzijeko omwana gwenzijyayo EP giyita changes kirungi nnyo John Black already oyimiridde bulungi standing artist omunene gwe baga nti munene John Black abayimbi abasinga abanene balemereddwa okujjayo abalala nti bwe babajjayo ate bafuuka babeera mu nkwawa zaabwe nga tasobola kuyimiriranga yo tekinyuma what should we expect mono gwe ekyenjagala kati olaba nga Vinka weyampa kolabo saali mu nkwawa ze paka kati yaŋŋamba nze nkuwadde gwe genda era big up Vinka bannange nkwagala nnyo Vinka baby nange nalaba grenade okitegeera nga naye grenade katukole replace me grenade n'amayuka sigaja yali yansookawo nga yaliwo naye era saamugamba nti jangu mu nkwawa zange no ekyo ekintu kyokolera omuntu n'omuleka n'abeera free nga takyali nga sigwa mufuga tebikola gwe muti omuntu mute naye agenda akwate ku balala basanze okitegeera kati nange saazi naye njafunayo omuyimbi omulala nze saagala okugamba nti ndina omuyimbi akaseera kana katusooka okusayininga yasayininga omuyimbi naye njala oyo omuyimbi amayukafu nebye naye akola ebibye naye ayange kuwalala naye singa mba mukwasa omulimiting nga tajja kuyamba bayagala ogenda tubbirako okwo otugulire kolabozo zolinoaba teyagala omwana alitaletedinga munnauganda then EP egenda beerako ennyimba mukaaga singo yange ejja beerako emu ani kateeko njagala mbakipinga awo nga mulowooza oba nakola oba nagambani oba nagambani oba naleetaani naye nga kageti kweri I want to penetrate the African market. People already know about my music but they don't know John Black. Kati njala kutapinga mu market zaabwe ezo inshallah naye nga bagisofa abewakawe abalina otukwatirako mu gifting mu amadaala kwe tuyimiridde bwe muvaawo tujja kugweri tebalite tujja bafuna naye mutuyimiriza ne mutukwatira amadaala ge tulinyeko gasigala gali farm neri tujja zijjayo zonna bendera tugiwanike mu bbanga so I need your help katugende ku njagala kutwalako mu byalaabo enyimba zoyimba ezisinga zaalaabo kuba nnyinyi zaalaabo nga ziritu romantic naera okimanyi nti abakazi be basinga okukwagala n'abasajja bakwagala naye fanbase yesinga kubeera mu bakazi olwoyita abakazi ba John Black bannange John Black tubeera ku radio katukola kati mize embeera kukisimba nga mpeereza okukwala nakuba nagamba ne any song for John Black atafuddeyo oba week song but any song for John Black how do you find life n'abawala gwe n'abawala
because tetunabakuulira nnyo mu scandals nti bakukutte ne kuuli leero kiki ebyabawala tobiriiko nnyo abawala mbagala nnyo era mbawa respect singa baagala singa bafaani singa baba nsanze nga agendera kamukazi noli omukazi ni abakazi basobola respect mpandi mubazanyira mba mbalimba naye engeri gye neekuumyemu I keep my life secret like omuntu yaba talina kumanya tajja bimanya because I don't want to hurt anybody's feeling out there nesirikira n'embeera eno zendi Messenger nasindikwa Mukama Katonda simbakula ekikwano kifuuka omukwano kibeere ekikwafu obuyimba bw'omukwano mubuwe abaagalwa bammwe muli nabo mu mukwano katwogereko mukazi bwasinga oba gwagwa mu Love John mukazi ki ogoberera biki oyagala mukazi ng'afaanana ati sirina kyengoberera kale gwoyina kati wagoberera ki nga ogwa mu love eri independent yo yeefuga sebo wabawera oleka kubuzaabuza John kola bwoti kakugambe love eno tebagirowooza tebagiplaningira love eri independent yeefuga erina abapresident bayo erina baki iyo love yeetwalanga yo wakuba akayimba ke bayita maama bulamu tombuzaabuza toleka kubuzaabuza bantu wakuba akayimba ke bayita maama bulamu you had a feeling in that song maama bulamu munsi muno oli omu mbulira afaanana atya mabulamu ati zinga ngambe nti ndi Messenger kati bw'obanga olina omukyalayo waka ojja mugamba maama bulamu munsi muno oli omu tewali kibulamu bwenkigamba oli omu si just ndi Messenger era kasobola kabaka tusenze nga ofuna omukyala nze just nze Mukama gwayindeetera kanakuleetera ne kati bukyanga obaawo yandeeterako kuba kati abantu balaba bayimiridde batandise okuwasa ne kiko mawamulabi kiko wategedde ebibyo yanchallenges oyo mwana kiko yakuchallenginze musinga n'emyaka osinga kiko emyaka nika naawe kiko omunene bwati kiko yagize ebintu awo n'agenda n'ayanjula mangu awo era kati sebo si musajja gwoyisaamu to be honest kiko ansingako emyaka oyo kiko mukulu wange ulira kiko mukulu wange kimanyi naye yabeera ku myaka gyange gina 24 alina kye yali alowooza nagamba akaseera kajja kutuuka basika omukyala ku myaka bwegiti so buli kimu oba okiplaningire tekikukosa ebiseera ebisinga ebintu obigwamu olwokuba abantu bali mu kugamba bw'okikola diguli akikoze ebintu ebisinga otutomeza naye era abantu babawaayo okusubi n'obagamba ne John Black nange omwezi ogw'omwenda awo nyanjula nitubeerawo nga tulinda myaka 5 okuva kati nyambu nyanjula bale manyiko yako yambula rera gago genda lwawo okwambula because okwambula n'okwanjula ate ebyo byanjawulo bade tideganga ati ogenda kwambula mu myaka eja etano nga kati myaka 5 nga lwoyambula agenda kwambula myaka 3 n'ekitundu nyanjula myaka 4 ogenda kwambula mu 3 then mu 5 nyanjule kale Kenzo wamulabye yabadde na complaininga njagala tusembyeyo Kenzo nga tumaliriza nawe ntwala speed njagala tusembyeyo Kenzo nga tumaliriza Kenzo yayogedde awo nayayogera n'akaba n'amaziga musajja wattu ng'agamba bamuvume ebivumo byatawuliranga nako Kenzo omwamagezi kigwe nga John Black muyimbi munne Kenzo kisokera ddala anko wange kino ekintu era ebizibu ebinyiga nzirukira nnyo wa Kenzo kale y'omu ku bayimbi abanyangwira emani n'ebiyitawanya ni mulukira namba so abanga tali happy nani sometimes kiba kinkosa mukuba is my friend najja sinze kinsobola omugamba engeri gyava mu eri mu nsi zimu stress nzeewo nabadde mu karantini ennaku 14 ye ng'omutusaziza omugamba just anga omulemu ebimulumi omuntu asooka abireka asooka kakkane yeyepoere like asooka yewe obudda kakkane because abadde mu stress nyingi yes akakkane because I want to see him happy and he's my uncle and I love him so much. Okay, kale katusembyeyo the life ng'olyene waka ogambye ofumba osinga kufumba mmere ki ng'oli waka esinga okuwomera fumba macaroni macaroni n'amagi macaroni magi n'emiterako n'ekikopo ky'amata macaroni magi n'ekikopo ky'amata sabifumba yenna abaakulina abanina bamulina abaakulina kuba kati goli musajja yo omukazi singa abifumba macaroni ekikopo ky'amata n'amagi abaakulina asinga obifumba abanina akusinga obifumba
kati naawe gamba nti akusinga obifumba kitegeeza nti gwe asinga okufumba n'okusinga abakyala leka naawe kale njagala kukuta John Black obubaka bweyagala ogamba bafaani bo ate tusuubire ki because lockdown weggwera tusuubire ki John Black from you sigenda nabalinza lockdown weggwera ekigenda obeerawo kyabifuna kuba bivulu naye saa zino omuziki gonna gonna ze ndi mukuba kuba buli mu mbeera because I know you are out there watching us abamu mwebowa abamu mulimu n'ebizibuzibu kati tulina okubakuba omuziki mubeere happy my job is to make you guys happy so just zino ennyimba zemba mbateredde muzinyumirwe n'endala zijja nga embaga ngenda kuta ipim November tewali kuzikisa omuliro tugenda kuba ntukukolereza ddala omukama asinga obuyinza njagala that special message to only ladies Sechikoyi Gomez byonna birabo byu kyonompa bewakabalabeku oba tolina tewali buzibu kasita nkulabaku smile yeyo kasita njirabaku biroto nfuna byewantuma okukola nze mwattu byenkola biroto ndaba ku luutu nitegereza nga kati bwokola ose oba byendota byebituufu nkusaba obifuule bituufu oba byendota byebikyamu awo nandibanga nze omukyamu mu lubiriro wano mu lubiriro manfunire emirembe waliyo disappointment yonna nogati ono omukazi nali mumwagala naŋŋaana waiva maki ndi romantic mu byennyimba biki nedda munange ffe tuli just ba messenger ffe munange tuli ba maidi tojjamuwa akayimba nga we nakuleetera ekimuli n'enkikuwa n'okitwalira oyo omwagalwawo gwesinga okwagala so nkuwa oluyimba olunyuma n'oluyimbira oyo omwagalwawo omutima gwe buli omu aba n'omutima gwe gwagala basibule tuve wano kuya bannange abantu bange mbebalisa ddala okujjala n'okunsupportinga mwebala okumbeera buli mu mbeera omukama bampeera omukisa mugende ku YouTube channel yange mpya bagiyita John Black Music musubscribing ekyo tubeera tukitwala mu maaso mbaagala nnyo n'okusinga we mweyagala awo mba mbalimba naye mukama bankumire out yeah